okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abawuliza abaffe abalungi mbayinirizaako nnyo mu Mukama waffe. Mbayiniriza ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Era mbayinirizaako nnyo mu abatulaba ku TV yaffe 3ABN. Oba osobola okugenda ku YouTube ng'oyagala obubaka buno ku Avento Production. Oba osobola okugenda ku website yaffe eyitibwa aventomedia.org. Oba osobola okufuna app yaffe eyitibwa Avento Media, ojja kufuna bonna obubaka buno ne pulogulaamu zaffe eziri ku 3BN ojja kuba oziraba bulungi. Amannya ndi omubuulizi Kasirye Hope Lawrence okuva e Bulenga Town Church. Bulenga Town Church oba Bulenga West Musoke Road ne Bulenga East Gogonya. Ezo zonna kkanisa zisangibwa mu Bulenga Town Church. Katandika pulogulaamu yaffe eno katubulize oluyimba tuyimbire wamu ffenna oluyimba oluli ku nnamba ey'enkaaga bwe ndowooza omusaalaba. Abatuuliza abalungi mbakulisaayo mu luyimba lwaffe olulungi. Agambye nti bwe ndowooza omusaalaba Mukama gwe yanfiirako, obugagga bwonna obw'ensi mbulabanga obutaliimu. Kituufu, bwe tulowooza Yesu yatukolera ku musaalaba, ki kye tuyinza okwekanyakanya ne Kristo waffe? Agambye nti senga mbadde n'ensi zonna ne nziwaayo Yesu gy'oli, tezandisasudde bbanja. Naye tuba tetulina kye tuyinza kusasula bbanja ekyo Katonda kye yatukolera ku musaalaba e Gologoosa. Tetulina kye tuyinza kumwenkanyankanya. N'ekintu kimu kyavudde agamba n'ekyoyagala leero kyendeese, kwe kwagala kwange kwonna nkuweereze kusanyuse. Kye tuyinza okukolera Katonda waffe kyokka kwe kumuweereza tumusanyuse, kubanga kye yatukolera tetulina bwe tuyinza kukigeraageranya, era tetuyinza kye tuyinza kuzzaawo ku kye yatukolera ku musaalaba e Gologoosa. Bwe yaddira obutuukirivu bwe bwonna n'abutuwa, ye n'atwala obubi bwaffe bwonna. Nga gwali mukisa munene, nga kwali kwagala okw'omuwendo omungi ennyo. Katusabe. Kitaffe omukulu ow'omu ggulu yogera naffe mu ky'okuyiga kino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe olwaleero, ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Sebutemba omwaka guno 2024, kigamba nti mange yafiira mu mikono gyange. Tugenda kusoma ffenna mu kitabo ky'Abaluumi essula y'e14 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Agamba bw'ati ti kubanga tewali muntu muffe eyeebeerera omulamu ku bubwe yekka, era tewali eyafiira ku bubwe yekka, kubanga bwe twabeera abalamu tuba balamu ku bwa Mukama waffe, oba bwe tufa tufa ku bwa Mukama waffe. Kale bwe tuba abalamu oba bwe tufa tuba mu Mukama waffe, tuba ba Mukama waffe. Amiina nnyo. Agambye nti waliwo ekyaliwo ng'obudde busaasaana ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa Juni mwaka gwa 1884. Neebaka obudde nga bugenze nga ndi mu kuteekateeka bubaka bwa kugatta abafumbo. Enkeera waalwo twalina okutambula okugenda e Barcelona, Spain, embaga gye yalina okubeera. Neebakira essaawa 2 zokka tumale tuwulire maama ng'azuukuse awejjawejja afuluma mu lukuubo. Yali yeetaaga mpewo kubanga yali aziyidde, yali mulwadde wa kkookolo w'amawuggwe, ng'ekiro ekyo obulwadde bwali butabuse obwamutuusa mu kkaluubiri lw'okussa. Twazuukuka mangu nze ne mukyala wange, olwo ne tusitula maama mu mikono gyange bwe yali nga tannazirika. Abaana ffenna waka twali awo kumpi naye, bwe twategeera nti yali agenda kufa olw'okussa obubi, mu kuba nti yali takyasobola kwogera kigambo kyonna, entunula ye yali yeeraliikiriza. Yagenda yeetoolooza amaaso nga bw'agajja ku omu gazza ku mulala, nga muli olaba nga ayaayaana anoonya obuwerero n'okwagalwa.
mu kukwata ne mu kunyweza mu kifuba kyange, era oluvannyuma lw'eddakiika tono nnyo mmange yafa. Olunyiriri lwatujjukiza nti kubanga tewali muntu yenna yabeerera omulamu ku bubwe yekka, era tewali eyeefiira ku bubwe yekka, kubanga bwe tubeera abalamu tuba balamu mu Mukama waffe, era bwe tufa tufa mu Mukama waffe. Kale bwe tuba abalamu oba bwe tufa tuba ba Mukama waffe. Twebaza nti tetuliwo ku bwaffe ne tuliwo ku lwa Mukama waffe, oba mu bulamu oba mu kufa tetuli ffekka, tuliwo ku lwa Mukama waffe. Omutontomi omu ow'ebitontome ebiganza ennyo ayitibwa Gustavo Adolfo yaddamu ebigambo bino ng'agamba nti Katonda wange, abantu nga bawuubaala, kyokka si bwe kiri. Nze sikikkaanya na kitontome kino ekya mukwano gwange oyo. N'abo abalowooza ng'abantu tusobola okubeera awamu naye mu kufa, naye tufa ffekka. Mange yafa teyeewulira maanyi ga kizikiza. Mange eyafa teyawulira maanyi ga kizikiza ekikutte bwe yafa ekiro ekyo, wadde obugonvu bw'ekisenge ky'entaana, wadde okuwuubaala olw'ab'eŋŋanda ze, kubanga ye takyategeera. Bwe yafa yalekeraawo okuwulira n'okulaba, okutuusa lw'aliddamu nate okufuna obulamu. Aliba takyajjukira, naye bw'alizuukira mu bulamu, amaaso g'abaagalwa be abaaliwo ku lunaku olwo n'okwagala okwo kwe yafiiramu n'akutulekera birizibwa bujja mu ye. N'olwekyo baganda bange abatuwuliriza era abatulaba, ekituufu kiri nti bwe tufa ebirowoozo byaffe byonna byerabirwa. Bwe tufa tewali kye tujjukira kuddamu kulaba. Bwe tufa buli kimu, okutegeera kwaffe, okwagala kwaffe, obulungi bwaffe, byonna bifiira ddala ne byerabirwa, kubanga mu magombe eyo gye tugenda teri kuteesa. N'olwekyo omubuulizi kye yava ayogera mu ssuula esooka ng'ayogera okukkaatiriza, ng'ayogera mu ssuula bwe tugenda mu mubuulizi essuula ey'omwenda, ayogera ku muvubuka nakkaatiriza nti tukole mangu nnyo, kubanga ekiseera kijja nga tetukyalina maanyi. Naye ekiseera kino nga tukyalina amaanyi mu bulamu bwaffe, ekiseera kino nga Baluumi 14 bwe yayogedde nti tubeerawo mu bulamu ku lwa Mukama waffe, nga tukyalina obulamu, nga tukyasobola okwogera, katukole nnyo ku lwa Mukama waffe. Nga tukyalina amaanyi agoogera, nga tukyalina amaanyi agokolera Katonda waffe, katukole, kuba agambye nti bwe tuba abalamu tuba balamu ku lulwe, saate era bwe tufa tufa ku lwe. Nga kirungi nnyo omulambo ogwo, nga kirungi nnyo omufu oyo eyabakidde mu Mukama waffe, kubanga afiiridde mu Mukama waffe era afudde ku lwa Mukama waffe. Omuwandiisi ayongera otukakasa nti maama bwe yeebaka n'afiira ddala ng'afiiridde mu kifuba kye, agambye nti ebyo byonna byerabirwa, okujjukira kwe, okwagala kwe yali ayagala n'abaana be bonna yakwerabira, nga tusuubira obudde buliba bumu bwokka nga Mukama waffe akomyewo omulundi ogwokubiri lwali muzuukiza. Okwagala okwo n'akumukomyawo, n'ajjukira ebyo, n'ayagala abo abantu be. Naye ate amawulire amalungi gali nti Yesu alisangula ezziga mu maaso ga buli muntu. Nze naawe Kristo agenda kutusangula amaziga, okufa nga tekukyaliwo, nga yeebuuza, nga twebuuza okufa kuli liddawa, amagombe gali liddawa, nga Kristo atusangudde amaziga. Agambye nti kabanga nga mu bulamu bwe tuli awamu ffenna tulifa, era gy'ali tulijjukira emirembe gyonna okutuusa olunaku olwo olw'okuzuukira. Ffenna tukimanyi tulifa, abalamu bamanyi nti tulifa, naye abafu tebaliko kye bamanyi. Kyenva kukuutira muganda wange, ng'okyali mulamu teekateeka obulamu bwo, kubanga ekiseera kijja. Bonna bali mu ntaana lwe balulwa eddoboozi lye ne bavaamu.
abo abaakolanga ebirungi balizuukira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Obulamu bwo tuyinza tutya obulamu bwo tuyinza okubutegeera tutya? Tusaanye kweyisa tutya? Kunze ekyokuddamu kirabika nga kyangu nnyo nti kwagala. Kubanga mu kwagala obeera nga Katonda. Okwagala Katonda, okwagala ab'omumaka go, okwagala ab'eŋŋanda zaffe, okwagala betukkiriza nabo, okwagala betusinza nabo, okwagala balirwana baffe, okwagala abalabe baffe. Ekintu oluusi ekibeera ekizibu ennyo, naye agambye nti ekigambo kiri kimu kyokka mu bulamu buno bwe tulimu, kigambo kwagala. Okwagala kulaba nga tukolera mu bulamu bwaffe, okwagala kubanga kuli kitundu ku ffe, tugenda kulaba Katonda, tugenda kubanga Katonda, kubanga Katonda kwagala. Kyeyava aleka byonna n'awaayo kunze naawe tubeere balamu. Nti ku musaalaba Gologoosa yawaayo byonna. Katonda yawaayo kyonna kubanga yawaayo omwana we omu yekka, eggulu lyasigala kkalu. Naye nga lisigala kkalu ku lulwo ne ku lwange, nze naawe tubeere balamu. Ekyo Kristo yatukolera ku musaalaba Gologoosa kyagamba olwaleero naawe kwagala. Yakutonda olw'ekikolwa kimu, kwagala. Bwe tunaayagala ebintu byonna bigenda kuba birungi. Bwe tunaayagala ensi eno egenda kukyuka. Ensi ejjudde obulyake, ensi ejjudde enguzi, ensi ejjudde okwerowoozaako. Bwe tunaleetamu ekirungo kino ekyokwagala, tugenda kukyusa ensi eno, tugenda kugivuunika. Kubanga yo yonna yonna gye tuyitira abantu beetaaga kimu, kwagalibwa. Muganda wange atulaba era atuwuliriza, okwagala kakivuke kirungo mu bulamu bwaffe. Okwagala kakivuke kirungo kwebyo bye tukola. Abayizi Abafiripiyeeni bonna bassebo ne bannyabo, okwagala kakibe kitundu ku ffe. Ayogera bw'ati omuwandiise, ayogera ebigambo bino nti nga bwe kiragiddwa mu byawandiikibwa, ekyawandiikibwa mu byawandiikibwa byaffe leero, tusaanye okubeerawo ku lwa Katonda so si ku lwaffe. Tusaanye okubeerawo ku lw'abalala so si ku lwaffe. Tusaanye okubeerawo ku lw'abantu awamu. Tusaanye okubeerawo ku lwa mikwano gyaffe. Tusaanye okubeerawo ffenna mu kwagalana, mu kuweerezeganyanga ne mu kugabana. Olwo nno ku lunaku lw'okufa kwaffe tetulibeera fekka, kubanga ekirungo kiri ekyokwagala kiri naffe. Kyeyavudde omuwandiisi oluyimba lwe twatandise nalwo nti bwe ndowooza omusalaba, Mukama gwe yanfiirako obugagga bwonna obw'ensi mbulaba ng'obutaliimu. Bwe ndaba amazzi n'omusaayi ebyava mu mbiriizi ze, ne ntegeera okusaasira kwe n'okwagala bwe kuli, kwagala kwe kwatwala Kristo ku musaalaba. N'agamba nti Yesu Mukama onkuume, nneme okwenyumirizanga. Kino kyokka kinsanyuse, kubanga wanjagala n'onfiirira. Katonda waffe bannaye nga yakola kinene nnyo ku musaalaba Gologoosa. Ebyokwenyumiriza, obulungi bwaffe, obugagga bwaffe tubiteeke wali, tumanye ekintu kimu nti Mukama ankuume nga neekuume nneme okwenyumiriza, ne ntegeere kimu nti Katonda wange ekiyinza okusanyusa obulamu bwange nti yanjagala era n'anfiirira. Nga kikulu nnyo bwe ndaba amazzi n'omusaayi ebyava mu mbiriizi Mukama waffe ng'alaajana. Naye ng'okusaasira kungi n'okwagala kwalina eri nze yali ayonoonye, kubanga ekyo kyaŋŋwanira, kubanga emmeeme eyonoonye yeefa. Nze nayonoona, nze nali ŋŋwanidde okufa. Mukama wange Kristo ku musaalaba talina kye yali akoze kibi kyonna, naye yatwala ekibi kyange nze mbe mulamu. Nga kwagala kunene nnyo okwo. Mukama wange okuleka byonna n'ajja ku musaalaba afiirire nze. Kyenva ŋŋamba nti Mukama wange, ti senga mbadde n'ensi zonna n'enziwayo gy'oli, zonna tezandisobodde na kusasula ebbanja eryo eddene lyekanidde awo. Ne kye nnina okukola kwe kwagala
okukola neme okwenyumiriza nkole ebyo ebigwanidde nkusanyuse. Kyekirungo ky'otuwaleo kye tuyizeeko ekyokwagala. Ekirungo ekyo ekyokwagala we kinaaba mu bulamu bwaffe, ekirungo ekyo ekyokwagala kigenda kuvuunika ensi. Ekirungo ekyo ekyokwagala kigenda kuleeta mulabewo. Ekyo nno kye tuyinza okukola nga tuleese okwagala okusembeza abalabe baffe. Si kyangu nnyo n'akatono okulaba ng'osembeza omulabewo. Si kyangu nnyo okwagala omulabewo, naye ekirungo ekyo bwe kinaaba mu ffe tujja kwagala balabe baffe. Kyava agamba nti naye leero kyendeeta leero mu maaso go Katonda waffe kyekino kyokka kwe kwagala kwange kwonna nkuweereze era nkusanyuse. Nga kikulu nnyo ffe okutwala okwagala kwaffe kwonna tuweereze Mukama waffe, tumusanyuse, kubanga kye kitugwanidde kyokka okukola, kubanga kyatukolera ku musalaba Gologoosa kitumala, kubanga yagamba nti kiwedde. Nze ne mba mulamu, nze yali ayonoonye, yali ateekeddeteekedde obulungi bwonna mu lusuku Adeni, naye olw'obutamatira bwange, naye obutaba na mwesigwa mulungi, obutaba muwanika mwesigwa mulungi, kyetuvudde abooluganda mbakoowoola ng'omulamwa gwaffe omwaka guno nti tujja kugenda ng'abawanika abeesigwa. Naye olwaleero kigenda kuva kidde ku nze nti nja kugenda ng'omuwanika omwesigwa, kubanga Yesu kye yankolera ku musalaba Gologoosa kimmala buli lwe nkirowoozaako ne ntegeera nti teeka okuba owanika omwesigwa, tambule ng'omuwanika omwesigwa. Kristo kye yankolera ku musalaba ekyo kimmala. Awo nno katukozese obulamu bwaffe okussaamu Kitaffe ekitiibwa ow'omu ggulu. Olwo nno ekirijja kyonna kijje nga tujjukira nti waliyo Katonda ow'omu ggulu. Ekyo nno bwe tunategeera nti tetuliwo ku bwaffe, tulina oyo yatutonda ali mu ggulu. Ffe tuliwo bibumbe bubumbi, omubumbi ng'abumbye ensuwa ze weeyatika agizayo n'agigottagota mu kyokero n'agibumba mate. N'olwekyo abooluganda mbakubiriza, abooluganda abatulaba, nti omubumbi oyo Katonda waffe, omutonzi waffe, yamanyi bw'atubeezaawo, yamanyi bwe tuliwo, yamanyi bwe tulibaawo, yamanyi byonna. Lwaki tomuwa obulamu bwonze naawe? Tugenda tulowooza ku bintu bingi ebyokufa ebitukanga, ne tulowooza naye bwe tufa twebakira ddala. Ani ku ggwe eyeebase eyategedde ebyabaddewo? Ani ku ggwe eyeeteeseteese n'ayita otwo nti tumutwale? Naye alabidde awo nga avuddewo, naye ate alabidde awo ng'azuukuse. Katonda waffe ekyo kyakola, n'anyiga ku switch ne twebaka, n'anyiga ku switch ne tuzuukuka. Ekyo nno kyatulya ne mu kufa kwaffe nga twebase mu nfuufu y'ensi, lugenda kukya lumu tuzuukuke. Kubanga buli kanaku twegezaamu, bwe twebaka ku bitanda byaffe eby'ensonda ennya ne twegezaamu mu kwebaka okufiira ddala, naye ne tumanye tuzuukuka. Naye tuba twebase mu nfuufu y'ensi, oyo yennyini agenda kutuzuukiza. Kubanga bwe twebaka mu nfuufu y'ensi tulina okutegeera kwaffe kwonna kwerabirwa, amagezi gaffe gonna geerabirwa, okwagala kwaffe kwonna kwerabirwa. Nga muganda waffe maama we yamufiira mu kifuba kye, wadde nga yalina okwagala kungi nnyo eri abaana baffe, naye kufa bwe yajja n'abaawukanako, n'abanga takyajjukira. Kyetuva twawukana n'endowooza eyo yonna ejja ng'egamba nti omufu aliko kyajjukira. Nga muganda waffe ono eyawandiika ebitootome, eyali agamba nti abafu bawuubaala. Nedda, muganda waffe ono Adolfu, abafu tebawuubaala, abafu bafiira ddala, bw'afa yeerabirira ddala. Era enjigiriza eyo si njigiriza ya kkanisa yaffe eno ya Seventh Adventist. Ffe ng'ekkanisa ya Seventh Adventist tukimanyi nti omuntu bw'ava mu bulamu buno obw'ensi, ye ebibyo byonna byerabirirwa ddala. Era tulinda kimu, Mukama waffe Kabaka wa bakabaka waliba akomyewo, yagenda okutuzzaamu nate switch
agambye nti waliwe tugenda mu Yokaana 2:8 agamba 5:28 nti temwewuunye ekyo nga bwe nakyogera nti kubanga ekiseera kijja ababali mu ntaana zaabwe bwe baluulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abo abaakolanga ebitu ebitasaana balizuukira omusango, n'abo abaakolanga ebisaana balizuukira obulamu. Abooluganda, tukole ebyebisaana, tuteeke ebikolwa ebirungi, tuteeke ku akawunti zaffe, tulyoke tuzuukuke nga Mukama waffe akomyewo nga tuzuukira obulamu obutaggwaawo. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda waffe tumukulembeze nga ye namba 1. Katonda waffe tumuwe ekitiibwa. Katonda waffe tukolenga by'ayagala. Tukimanye nti mu bulamu buno tulinayo Katonda ali waggulu ennyo, aswanidde okusinzibwa, okuweebwa ekitiibwa, kubanga tutegeere nti okuva mu kufa kuno nga twebase waliyo ekigambo omusango oba obulamu obutaggwaawo. Naye kikafuwe kufa bali mu nnyumba y'okukkiriza okuzuukira omusango, tuzuukire obulamu obutaggwaawo. Mukama n'atuwa omukisa. Nyongera okubakubiriza obubaka bwaffe buno kwe buli ku YouTube. N'olwekyo mugende ku YouTube yaffe eyitibwa Avento Production, oba mugende ku website yaffe aventomedia.org, oba app yaffe ku Avento Media, mujjeeyo downloading obubaka application yeyo, obubaka obwojja kubufuna. Mukama n'atuwa omukisa nga tuwoza ku bigambo bino. Mukama n'atuzzeemu amaanyi tetuliwo ku bwaffe ne tuli kuoya atubeerera era agenda okubaawo ku lwaffe era oyo agenda okutuzuukiza. Kikulu nnyo Katonda waffe tuweeyo byonna, tuweeyo okwagala kwaffe kwonna. Bwe tunaleeta okwagala kwaffe tetujja kuleka jjinja nga livuunikiddwa. Okwagala kujja kuvuunula buli jjinja lyonna, kubanga tujja kututambule ng'abawanika abeesigwa nga tutwala ekirungo ky'okwagala. Mukama abawe omukisa batuwuliza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Otukoze bulungi Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu. Weebale nnyo atuwadde obubaka buno Katonda waffe. Katonda waffe obukwata ku kwagala, nti okwagala kujja kuvuunika ensi. Ekirungo ky'okwagala kigenda kututambuza nga tutukooye. Ekirungo ky'okwagala kigenda okuleeta abalabe baffe tutuule nabo. Ekirungo ky'okwagala kigenda kuleeta ekkanisa etambule wamu mu maanyi. Ekirungo ky'okwagala kigenda kuleeta ensi eno etambule mu maanyi. Katonda waffe omukulu, weebale kutuyigiriza nti abafu tebaliiko kye bamanyi. Ng'enjigiriza endala bwe ziri Katonda waffe ezisuza abantu nga tebeebase, abantu nga balowooza ku bafu ne bagugumuka ne basula nga tebeebase. Ne Katonda waffe weebale gwe yatuyigiriza, Katonda waffe yatuleeta mu kkanisa eno n'otuyigiriza ekyokuyiga kino ekikulu ennyo nti omuntu bw'afa okwagala kwe, obulamu bwe, okulowooza kwe byonna byerabirwa, alindira lunaku Mukama waffe lw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo n'omuzuukiza. Katonda waffe oba tusanga tuli balamu, oba tusanga twebaka, n'ekintu kimu Katonda waffe kye tumanyi nga ate kituufu Katonda waffe okulaba maaso n'amaaso. Yongera okunyweza okukkiriza kwaffe, yongera okusitula okwagala kwaffe, yongera okusitula obulamu bwaffe mu kukkiriza. Tulyoke Katonda waffe mu maanyi tukuweereze, mu maanyi tugende ekirungo ekyokwagala eri ensi kubanga kyerinze. Weebale nnyo Katonda waffe kubanga owulidde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.